engeri Katonda gy'asinga okwogera mu n'abaana be akozesa nnyo ebirooto. So wano ku mukutu tusazeewo okubanga tuddamu ebirooto byammwe byonna. So bw'oba olina ekirooto kyonna ky'oyagala okutegeera kiteeke mu comment section, so tujja kubanga tukiddamu. Oba tugenda kutunuulira ekirooto eky'okuloota omusotta mu buli ango yonna mw'ogulootera, tugenda kuba tukuwa amakulu gaakyo. Kiddamu bannange mikwano, oba ng'olina ekirooto kyonna ky'olina kiteeke mu comment section, tujja kuba tukiddamu nga tuyita mu video zaffe. Video yasooka part 1 twatunda ekirooto ekyokuloota ng'ozze mu kyalo, ekirooto ekyokuloota ng'ozze ku ssomero, ekirooto ekirala ekyokuloota ng'oli bwereere. Bw'oba tiwalaba part 1 ddayo mu video zaffe mabega obengula part 1 obitegeere. Tolinda kuloota birooto ate n'olyoka otawaana okunoonya amakulu gaabyo, no. Subscribe nga kweno channel era beera ng'otufollowinga, tujja kuba nga tuddamu ebirooto byonna, so ojja kuba ng'oyiga, ojja genda okufuna ekirooto ng'olwedde omanye ekyokkola nga n'amakulu gaakyo ogategedde. So lwaki tugenda kutunulira ku kirooto okuloota omusotta. Omusotta kitegeeza ki ate olina kukola ki, n'ebyawandiikibwa birina okukozesa okubanagana amanyi g'ekizikiza mu ataaka eyo ogenda kubifuna olwaleero. Nambe muoloota omusotta nga gugoba. Omusotta guba gugoba manya nti eyo demonic attack. Okay? Wabira amanyi g'ekizikiza agakulumbye. Emibiri emibi giba gikulumbye sookera ddala. Ekyokubiri, omusotta guba gugoba ebiseera ebisinga lisobola okuba ng'eddogo. Moso singa gukuluma. Okay? Omusotta guyinza okugoba mu kirooto ate ne gukuluma. So most of the times bw'ozuukuka we gukulumye genula nga watandise okufuna obulumi mu buliwo. Obuliwo oluusi nga muviiramu n'endwadde. Ekyo nno ebiseera ebisinga libeera ddogo nga liba kusindikidde. Omusotta nga gukugoba oba oli awo omusotta nga gukola ki nga gukulumye oba nga gwagala kukuluma n'ozuukuka nga gwagala kukubojja. Omanya eryo ddogo supa libasindise. Bw'oloota emisota nga ogirootera mu nnyumba ewammwe mu kyalo ewa gye wakulira kyalo ewammwe oba gye baziika ku kijja ku kika eyo nga gy'olootola emisota egyo gibeera myoyo gya kika, myoyo gy'ewammwe gy'oba oloose. So gibeera gikiriminga nga gyagala kuba nga gikuzaayo ofaanane ab'ewammwe, kubanga gikuoninga gikuzaayo mu ndagaano ez'ab'ewammwe. Oloota omusota ku mazzi ebiseera ebisinga beera marine spirits, myoyo gya mu nnyanja, and more so weera guli attached ku mwoyo gw'obwenzi nga gwe gukulumbye, mwoyo gw'obukabakaba, mwoyo gw'obwenzi gwe gukulumbye. Omusota ku mazzi marine spirit. Bayibuli yogera ku mukazi oyo atula ku mazzi amangi erinnya lye Jezeberi. So oloota omusota nga guli ku mazzi manya egyo emyoyo gy'omu nnyanja marine spirits gikulumbye. Si mu bukyala ng'olaba wali omusota wagukuyingidde mu kirooto, manya nti nno oli muwonge. Baakuwongayo ng'ekigendererwa tebaagala ofumbirwe, ensonga ku lwaki oba olaba omusota mu bukyala bwo. So kati ogwo gwe baakuteekako gwe omusota ogubeera gukuoninga nga gukuba nga gukuba buli relationship yonna gy'ofuna okulaba nga tofumbirwa oba buli fumbo bulala bw'oyingiramu nga bulina okufa. Ogwo omusota gwe baba bakuteekako, agamaanyi ge baba bakuteekako. Ayi mukwano, ebirooto bino byonna bye njogera biringa ebitiisa, naye kijagala okugamba ng'omwana wa Katonda. Bayibuli egamba abantu bange bazikirira olw'okubula okumanya. So kati lw'otegedde ng'omwana wa Katonda olina okwambala amaanyi owangule. Bayibuli yogera mu Luka 10:19 bwadde amaanyi n'obuyinza okulinnya ku misota n'enjaba ez'obusagwa na buli maanyi ga mubi tewali kiri bakola obubi n'akatono. Era Bayibuli yogera mu kubala 23:23 nti teri ddogo eri Isirayiri. So kati gwe oli mwana wa Katonda tolina kutya, amaanyi gonna n'obuyinza byakuweebwa okuva eri Mukama waffe Yesu, osobolera ddala ogakozesa okuba ng'owangula amaanyi g'ekibi. Tolina kutya, tolina kweraliikira ofuna ebirooto nga bino totya togamba nti owedde, no. Ebeera warning ekulaga ekiriwo mu nsi ey'omwoyo so that oyimirira olwana olutalo ng'omwana wa Katonda owangule. Oloota omusota nga guli ku buliri bwo, manya oba oli mufumbo, manya nti obufumbo bwo bulumbiddwa. Kitegeera, manya nti obufumbo bwo bulumbiddwa, olaba omusota guli ku buliri. Oba oli awo abamu ogenda ne weebaka n'owulira nga olinga akoonye ku musota, manya nti olumbiddwa mu nsi ey'omwoyo, obufumbo obulumbiddwa, omulaba ayagala kukola ki? Kubusaasaanya. Oloota omusota nga guli mu bizinesi yo, olina emirimu gy'okola, olaba omusota museefu, manya mwoyo gw'obwavu, moso beera butalita kiti ku ddogo nga bakuloze baagala bizinesi yo ezikirire. Oloota omusota nga guli museefu, oba n'oloota omusota ng'ogulaba nga guli mu bizinesi yo, manya nti nno eddogo liyingiddewo okuba nga zikiriza emirimu gyo. Naye nga bwe nkugambye buli kirooto kyonna ky'ofuna nga kiva eri sitaani totya. Amaanyi n'obuyinza byakuweebwa, kiri gy'oli either okwambala amaanyi oba okwambala okutya. Teweerabira, okutya kuva eri sitaani tekuva eri Katonda waffe. Bayibuli egamba tetwaweebwa mwoyo wa kutya. So ebintu bino byonna bye nkugamba bw'obiraba si bikugamba kutiisa,
abamu wabiroota dda era n'osiraana. So sibikugamba kukutiisa wabula nkuzuukusa buzuukusa otegeere kubanga okusumulwa kuva mu kutegeera. Bw'otegeera ekyakusiba then bw'ogenda ku lutalo bw'oba okuba target. Ekirala bw'oloota omusota ng'oli mu kuzannya nagwo oba ng'ozannya n'emisota, manya oyinza okuba ng'olina emikwano emibi mu bulamu bwo nga golooza mikwano gyo kumba emisota. Jjukira omusota guli tricky. Omusota guli so tricky. Tobula gwa tricky nga Adam ne Eva. Guli so tricky. So bw'oloota ng'ozannya n'emisota, kimu sobola okuba nga olina emikwano emibi mu bulamu bwo nga golooza mirungi naye nga mibi. Bw'oloota ng'otematema omusota mu butundutundu, manya nti nno obuba buwanguzi oba owangudde pulaani z'omubi. Ng'otema omusota oloota ng'olaba otema omusota mu bufiififi nga bungi, manya nti nno owangudde pulaani z'omubi. Okuloota ng'olinnya ku musota, waliwo okuloota ng'olinnya ku musota n'obuuka, ekyo kirala, manya nti nno olinnye. Awo olinnye ku musota olabira nti olinnye musota, manya nti nno omulaba akwetoolodde. Omulaba akoze ki? Akwetoolodde. Oba okuloota ng'ogudde mu kinnya nga kirimu emisota mingi, manya nti owambiddwa amaanyi g'ekizikiza. Nga bwe nakugambye ebirooto bino byonna bw'obifuna totya, yimirira mu maanyi, oli muwanguzi n'okukirawo. Bw'oloota ng'oli omusota, manya nti okkiriza omulabe mu bulamu bwo okuba nga akuyingira, either okuyita mu mikwano emibi oba ng'olina amagezi amakyamu g'ofunye, either ng'okitegeera oba nga tokitegeera mu ignorance. Kuloota ng'okola ki? Ng'oli omusota. Ebirooto bino biri funny. Oli tosobola kulya musota naye weekanga oloota okola ki? Okulya. Bw'oloota ng'otta omusota nabwo bubeera buwanguzi, oba olina kyowangudde mu nsi ey'omwoyo, moso nga kirata kiti ku ddogo, kirata kiti ku maanyi g'ekizikiza gabadde gakulumba. Okutta omusota mu kirooto bubeera buwanguzi, kye kimu n'oguloota nga ogulinnya ku mutwe oba ng'ogulinnya. Jjukira kyawule, waliwo okuguloota ng'ogulinnyako n'obuuka n'ogwekanga, n'obawo okuloota ng'ogulinnya mu ngeri y'ogutta, ebyawukana. So gulinnya ng'ogutta bubeera buwanguzi, oba ogulinnyeeko oba olinnye ku maanyi g'omubi oba ogusitepinzeeko. Kye kimu n'okuloota ng'ovaamu omusota mu mubiri gwo. Katugambe wadde onoonya Katonda obadde mu kusaba n'ojja ofuna ekirooto ng'ovaamu omusota either mu kamwa, mu bitundu bye eby'ekyama, wonna omusota mu mubiri gwo bwe guvudde, era nebeera deliverance, bubeera buwanguzi. Oba olina ekirooto kyonna ky'otawulidde nga kyekuusa ku musota, kiteeke mu comment section, nja kuba nkiddamu. So kumpeeza message ku WhatsApp, nja kuba nkuddamu ekirooto kyo. Ekirooto kyonna ekirala ekitali kya musota n'ebirooto ebirala byonna biteeke mu comment section, tujja tubigatta wamu tugende nga tubiddamu. Tugenda kola videos nnyingi ezikwatagana ku birooto, so oba tonnaba kusubscribinga, eno part 2. Tugenda tukola part nnyingi, tuyinza tuka part nga 3 nga tugenda tuddamu ebirooto byonna. Mukwano njagala okitegeere nti kikulu nnyo okubeera ng'omanya ebirooto ne bw'oba nga tonnaba kubiroota, kubanga ebiseera ebisinga ogenda okunoonya amakulu g'ekirooto okukitegeera ng'obudde buyise, ng'omukisa gukuyiseeko, nga Mukama akuwadde message togitegedde, nga ne season eyise. So kyandibadde kirungi okuba ng'otegeera Katonda w'aba ayogedde, olina okutegeera ebirooto n'amakulu gaabyo, so that Mukama bw'ayogera osobola okugenda okusabira ekintu ekyo. Bwe kiba kirungi ne kibaawo, ate bwe kiba kibi n'osaba n'oyambala amaanyi n'oba ng'okiwangula mu budde nga tekinnaba kubaawo. Yes, abatamanyi bapita Brother Steven. Message eno oba ojagala osobola ogilikinga, n'osubscribinga ate n'ogisharinga kubanga message eno nnungi nnyo. So nja kuba oyambye abantu abalala bangi, abantu bangi bazikirira olw'okubula okumanya, si buli muntu asobola okutegeera ebirooto n'amakulu gaabyo. So bw'ogwanga ku message ng'eno, bw'osanga video zaffe, likinga, sharinga, ate era buuza ekibuuzo kyo mu comment section. Tugenda kuba tuddamu ebirooto almost byonna paka nga biweddeyo, tuke tukole videos endala. So tupozinzemu okuba nga tukola videos ku channel eno mpaka nga tumazeeyo ebirooto. Mbagala nnyo bana ba Katonda. Stay blessed.